Mr. White, what is your plan now? Right now, I'm in touch with my team, and we are going to meet and discuss and forge a way forward, which, like I said, I will be in the coming hours communicating to the people of Uganda and the citizens of the world. Will your plan be hinged on the law, or are you looking at other measures? What are your options? Right from the beginning, we have stood by the law. We are law-abiding citizens. We are non-violent. We are not criminals. We do everything we do within the law, and we shall do everything we will do within the law. Does that include protests, Mr. White? According to the laws of Uganda, it is legal to protest for a right. Therefore, every legal option is on the table for us. You mentioned the U.S. was among the countries that did not deploy observers. Do you think that the U.S. is acting in a hypocritical way in terms of democracy in Uganda in relation to our elections? Well, it is not, I'm not in the position to determine whether the U.S. is acting hypocritical or not. It is on how they act that they will be determined. But they continue to give Uganda support. Well, You cite all these cases that they should be citing too. among the many moves that we intend to do is to call upon the development partners not to continue acting in a way that makes them appear like their partners in crime with General Museveni. We hope to call upon them not to continue supporting criminality. We share common values of respect for democratic principles, and it is our hope and prayer that the United States and all other development partners will stick by those values, the values that bring us together. Mr. Wine, how many polling... The internet has been completely shut down. However, we have been and continue to communicate with our teams, those that have phone numbers that have not been illegally disconnected, and in the coming hours we should be able to give a comprehensive report and update on the same. Yeah. As we speak, the counting of votes is not more than 5%. Isn't it still very early to declare the provisional results? For starters, we mentioned about the irregularities and the illegalities that have been ongoing. But one of the most grave illegalities and irregularities is for the chairperson of the Electoral Commission to seemingly not be in charge, to be announcing results that he cannot show the world where they're coming from. So among many irregularities that we are combating, that is included. Thank you very much. Abantu baffe babadde babuza mwami byabakama nga baagala ababuulire ezo results zagambye ensi azijjawa, naye mwami byabakama ne ttiimu ye nabo kiragira ddala nti tebamanyi gye biva, wabula omulimu gwabwe gwa kubisoma. Kitegeeza nti si be bali mu bitambo gy'akano akalulu. Bino byonna bigendererwa kumalamu bantu maanyi, bigendererwa kukakanya abantu, kukakanya mundu yaabwe na kusaawo kifaananyi nti balondedde bwereere, ekitali kituufu kyembakubiriza obutakkiriziganya nakyo. Kati bannayuganda bannange mwenna abampuliriza wano e Uganda ne Bulaayira, njagala obbategeeza nti newankubadde waabaddewo obumenyi bw'amateeka obungi, obubbi obungi, njagala obbategeeza nti twawangudde kano akalulu. Kano akalulu twakawangudde, ate twakawangulidde ku magini y'amaanyi nnyo. Njagala n'obbategeeza abaganda bange nti internet oluddako tugenda kubalagira ddala buli kimu nga bwe kyatambudde, kubanga ebisinga tubiina ate n'ebirala tukyagenda maaso okubifuna. Mwami Museveni yawangudde mu butundu butono nnyo ate nga yawangulidde ku kamagini katono nnyo. Naye nga bwe mbategeezezza
nti naddala mu bitundu ng'ebya Western Uganda yo tewabaddeyo kulonda mu bitundu ebya Bunyoro, ebya Tooro, ebya Nkole, eby'Ekigezi n'eby'Erwenzori. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bannange, nze ndi mugumu nnyo tinakyemalira twamuwangudde mu kalulu, era saawa zino agezaako okufuba okukyusa eddoboozi ly'abantu, agezaako okukozesa amawulire nakozesa zi TV. Nkunga bannayuganda mwenna obutakkiriza buno bubbi, obutakkiriza kulinnyirira ddoboozi lyammwe na ddembe lyammwe. Kuno okulonda twakuwangudde. Mwami Museveni n'akabinja ke akatono akaaba batunyigiriza bagezaako era okwesiba ku bantu newankubadde abantu balaze eddoboozi lyabwe. Bannayuganda bakunga bayimirire ku magulu gaabwe, babeere bavumu, babeere bagumu, eddembe lyaffe tuliremereko tulabe nga tulifuna. Njagala bategeeza nti mu ssaawa eziddako nja kuba njogerako gye muli nate okubakubira ettooki n'okubalaga kiki kye tuteekateeka okuzzaako. Naye era mwenna mwakirabye, bannayuganda bali wano n'okwetoola ensi yonna, tinakyemalira twamuwangudde, era oba nakyemalira bwe ne gavumenti eyamusibira mu bbwa kati etandise okusebengerera egenda. Saawa zino ba RDC, ba DISO ne bannamagye n'abapoliisi bali mu kuyiga ba agenti baffe ne ba coordinator basobole okubajjako zi DR form ezirina obukakafu nti twawangudde. Saawa zino essimu zaffe nga mumuli eyange n'eya mukyala wange n'essimu zonna ezikozesebwa wano ewaka zonna zasaliddwako wakati mu bumenyi bw'amateeka. Ekyo kikulaga nti nakyemalira ali mu panic. Naye nze ndi mugumu, era bannayuganda mwenna njagala mbeere bagumu. Nga bwe mbategeezeza nti mu ssaawa ezigenda okuddako nja kweyongera njogereko gye muli mbategeeze kiki kye tuteekateeka okuzzaako basebo ne bannyabo. Naye njagala obeebaza nate olw'okubeera abagumu, olw'okuvaayo mu bungi ne mulonda, n'olw'okwagala ensi yammwe, era mbategeeze nti eno firimu tennaggwa wabula etandika butandisi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ku lwa Katonda n'ensi yange. Essaawa eziddako buli kimu ekikolebwa kati tukikolera ku ssaawa. Ziyinza okuba essaawa 2, ziyinza okuba essaawa 5, ziyinza okusingako, naye nga mu ssaawa eziddako buli ssaawa eyitawo tubeera twogeraganya ne bakulembeze bannange, tuba twogeraganya ne bannayuganda bannaffe, era kye tusalawo okukola kigenda kuba nga kisaliddwawo ffenna. Kyewunyisa ti abakulembeze baffe aba NUP newankubadde bangi obululu bwabwe bwabbiddwa wakati mu buswavu ne mu bumenyi bw'amateeka, naye era abantu bangi beebereddemu, era kikulaga nti abakulembeze ba MP ba NUP bawangudde era bawangulidde waggulu. Naye ate yonna gye tuwangudde ebitundu ebisinga tubadde tufuna obululu oba oliawo buli mu kitema kyekimu ne ba MP, ate obulala nga bwange buli waggulu nnyo ne kuba MP baffe. Ekyo nno kyongera okulaga nti Mwami Museveni kano akalulu kamulakidde. Njagala nnyo bwe mba njogera ne bannayuganda bantunuulire nga just omu ku bannayuganda 1,45,000. Newankubadde ebikolobero bingi bintusiddwako nze ng'omuntu, naye siri wanjawulo ku bannange. Bangi bannange bali mu makomera essaawa eno, nze ndi waka. Bangi bannange bagiddwamu amannyo. Bangi bannange bali ku bitanda balwanirira bulamu bwabwe. Bangi bannange battemulwa era twabaziika. N'olw'ensonga eyo sisobola kutandika kutunulira bulamu bwange nga waliyo ne bannaffe abataddewo obulamu bwabwe ne butirimbulwa. So sijja kutunulira ku bituuse ku nze wabula bitutuukako ffenna nga bannayuganda.